Nze Kennedy naye engeri gye sitanategeera muzeeyi wange bulungi sisobola kwogera lya kika muganda wange. Olina emyaka emeka? Nina emyaka 2. Wazalibwa mwaka ki? Nazaalibwa 2/5. So 2/5 awo kiki wakolerawo awo? Eyo na mu 2/5 twalinanga abawala nga tebeekuba perfume. So tolina kye wakolerawo? Sirina. So bazadde bo be maama wo yaani? Mama wange Namale Florence. Ayinanga emyaka emeka? Ani mama? Mama ayina emyaka 35. Ekisooka nyina mama wange gwayita Namale. Sola kwagala muntu gwayita Namale. Sola kwagala muntu gwayita Namale. Oyinaani? Nyinayo mama wange omuto gwayita Namale. Sola kwagala muntu gwayita Namale. Kambi ate tolina muganda nnyo kiri awo. Anti kituufu naye kakati ate ku byokwegatta tuba. Ebyaddala muganda wange si kumwesibako bwesibi. Simwesibyeko bwesibi. Naye njagala bwenkanya njagala manya kituufu. Akedde napeeza message nangamba kakala agamba ki? Ngenda kugamba ekintu. First of all okugamba abatuuliriza. Nze nemmala ndaba nemmala nca nga nyina omwana yenkana emyaka 15 18 nze waba omusanyufu asinga. Ezaddye olinawo mmeka? Sofa. Ezaddye mukatambi mpulira ogamba nti ogenda keekolera. Obola omwana agamba 70% eya sente ezirina okukola DNA azirina. Ayagala mpapula zo yakitegeera nti wafuna empapula Canada talina kyamwagaza. Oyo mwana amanyira alumba Amerika kwegamba asaba okuba omwana wange ng'ate walumba mumuyigirize enjogera bw'ate kakati tayagala mpapula zange mbusimanya talina kyajagaza ani kati bagambye Dubai walungi ennyo babalesita ttimu babadde tebalina wadde kapapula Anansonyiwa okwogera obi bangambye nti nayogedde mbubi nga omanyi nti ffe tukulidde mu ghetto nga omanyi abazadde tetusakula na muzeeyi wange musajja. Bamuyise na boy. Ansonyiwe era nalabye mu comment section abantu bangi kyabanyiizizza naye mbadde nsaba muzeeyi wange Wisdom Mukaye ansonyiwe ku lwekyo naye nga sente zo tezisobola kumbula y'abaganda bange bangi naye basente zimbuze basobola okunyamba ne bansonderako. Nenge ekikulu ntegedde amazima. Omusayi guli wa Dr. Lubega. Yakwata akasayi ke ng'ali Dubai. Zonna sente zaateekamu akwata akasayi ke agenda Dr. Lubega waba tamanyi agambe Dr. Lubega yaani tumulagirire agende flat eri awo watuuka bwayise ne wagala Dr. Lubega over 40 years ali awo aweeyo omusayi bagukebere. Kati waba mwana wange kyagenda okusooka okufuna ajja kusuba yeewangulidde poloti namba esooka wonna ate papula nekirala waba mwana ate katudda musindika wali Bukoto obutuuze bumusanga o Uganda. Yasinga ogamba nti nfaananya kaye face yange n'ebigambo anji face nti kala like face etya buli kimu nti tufaanaganya tuyina engeri gye tufaanagana mu face nti n'embeera n'ebigambo bwe bityo mu oba tunuulidde ennyindo eyo n'eyakaye Wisdom olaba nga efaanagana. Nze nange netunulamu ndaba amaaso entunula ye nga mufaanana muganda wange. Nengamba akatandu kalabyeko. Nakalabye. Nekatimba nokatimba. Nnyindo byayogerako olaba waliwo ebikufaananira. Emimwa migazi nnyo. Emimwa migazi. Emimwa migazi nnyo. Ngala kujeyo mwana se. Pombo era ankole mamigazinho. The Answer Channel, a solution to every situation. Okay, nkwanirizaako nyina gyesinzire okukwata ngo tulaba omukutu gwa The Answer Channel. Nagamba ogenda ku YouTube channel noteekamu ekigambo no searching ekigambo DA nolekawo space noteekawo answer nolekawo space noteekawo channel ojja swadabu nnyo okwate ngo tufuna mu kaseera kano. Nze Kakalamu The Answer, we are so humbled ku bantu abatweyunzeeko emyezi gino ndowooza giringa ebiri tuli abantu 9,000 olwaleero tuwezezza 9,000 tubulayo batono nnyo okuweza 10,000 nga tuli ku Bulaaya kuno kitegeeza tukyagenda mu maaso era tetunnaba kudda mabega okuweza ba subscribe 10,000 ndowoozaako Ibrahim abaziwezaako okuno kitegeeza kikulu ddala.
So olunaku simanyi wendi lulinda nga award eyo etuuse nga tuwezezza emitwalo 10 gy'aba subscriber oba kuteera mu kisaawe ekyenakivubaawo nga gwabalina newankwadde nga bamu tebapiyalinga naye ng'obalaba nga kwebali nga bakukkiririzaamu my friend si kintu kyangu nnyo oba si kintu kiri awo kyakuzanyisa era kitwalira ddala ng'ekikulu. Nze Kakalamu The Answer, Uncle Remy Ntambi ali ku kamera, Kaye Wisdom tuli naye era ng'ekimuleesezza omulundi guno kwe kubeera nga waliwo story epending oba story yasigalawo nga sina we nnyinza kugirekawo. Mu inbox yange buli olukya mujjula message y'omuntu amanyiddwa nga Success bivuga asinzira mu kyombo ky'obuwarabu. Omwami ono ng'ampeereza ngamba nti twasemba okwogera naye mu interview wansuubiza kitange ogenda tula naye mpulira ebigambo ebimuvaamu. Tunona ddi omwana e Dubai mu kyombo ky'obuwarabu era tutandika tutya okumuggyayo. You are watching The Answer Channel, a solution to every situation. Subscribe right now. Ekintu kino kinumidde ebbanga ddene. Nzize nga baŋŋamba abantu bonna nti Wisdom Kaye ye taata wange. Okitegeera nga ngezaako okubuuza maama wange ng'abibuzaabuza. Wisdom Kaye mukubidde amasimu mangi, yagaana okukwata amasimu gange. Era nga ne bw'olengera namusalako wano e Lugogo. Ne mugamba owaayo 5 baŋŋamba ye gwe muzadde wange ne sibitegeera. We nalinga e Uganda nga we ngenda ku geeti ze nga bangoba. Okitegeera buli muntu avaayo n'andaba agamba oli mutabani wa Wisdom Kaye. Ne baganda bawe mbadde nsaba buyambi. Omanyi abo abasajja abeefuula baserebu bagamba mu tebalina ssente. Naye nze bwe kiba kisoboka ezogenda ku DNA njazissaamu n'ekituufu nga ntegere taata wange mwana. Olumu tubonaabona boyi lwa bintu ng'ebyo. Muganda wange yonna gy'oli saba otuuse obubaka buno ku mukulu oyo ne famire ye. Kitegedde baganda bange mbadde nsaba buyambi bwammwe leero nange muntaaseeko. Era omwana ono atutegeeza nti alina emyaka 25 we tugenda otandikira mu myaka 25 emabega wali okola ki? Nga namuzaala wa amwana asinzira nga namuzaala myaka emeka? Kakati myaka 25 emabega wali okola ki? Kakalamu ngenda kugamba gwe nno kati kankubuulire naawe oli kumpi okufunayo ku kyalo kulwakuba tebannakufuna chance. Waliwo najja okuvaayo gwe wakwanako n'agaana ku kyalo agamba abantu nti Kakalamu yandekamu olubuto. Kakati Kakalamu ekyo kye bayita omwana buli naku abeera ne leero lwennyini akedde n'apeeza message n'agamba Kakalamu ngenda kugamba ekintu. First of all okugamba abatuuliriza nze nemmala ndaba nemmala nkya nga nyina omwana yenkana mu myaka 15 18 nze waba omusanyufu asinga wanje najja bw'ati. Yes sir. But however nze naddira dda nakitegeera omanyi ng'onooba owakabi okitegeererawo naddira omusaayi gwange DNA nenguteeka wa Dr. Lubega. Wakyogerako dda era neŋŋamba nti sirinda omuntu yenna agamba nti mwana wange najja mu kufa otaba wange. Ekisooka okwegatta kwange kwabo abamabeeyo kutono abe Uganda nze ba ex batono ne mu myaka 25 emabega tojjukira batono we nandyegattidde kubanga kati kankubule Kakalamu nze nafuuka sitanga ndi ku ssomero mu second Irene Namatovu nze nali chairman we wakwaya ebiseera ebyo nga sente bali ku ddembe Kisubi Kibuli Uganda efudde bufi ku buno mulembe gwa Museveni kuddira abantu be baleeta nga art industry yamanya nga amasomero ga competing amukwaya n'amasagali ago nga final ziba ku popopo nze nali chairman wa kwaya zino zikwaya abaana enjala ng'ebaluma nga competition era Irene Namatovu mukyala wa Geoffrey Lutaya yasomera bwerere ku talent ye Buganda Kingdom nze neewuunya ku mulembe guno nga balina ssente luli baategekanga empaka mu masomero mu Uganda mu Buganda mwonna nga mujja ne folk songs ebitontome bitya ng'empaka ng'era bagaba ebirabo oyo Namatovu alina empaka nyingi nnyo mu kuzina amazina amaganda. Kati nze nali chairman nze okimanyi nti no batutwalako twafukako number 1 entertainers of 98-99 nga kitegeeza buli president wanaba n'omukolo nga tubaawo twagenda mu National Theatre ku Serena ku Victoria Hall kati nga batuyise twali tusinze by that time
nga tusinze Buganda tusinze bicha nga tusinze besenti bali ku ddembe kati bayita amasomero 5 mu election za wunsa Uganda National Students Association batuyita kati amasomero agali awo Musinga Campus Center talimanyi yasoka kuyita gano ga mine center bali ku ddembe kanzo gana Campus Center obwana ba Campus Center baje vuganya naffe Kampala High nga Kampala High liri mu Agakani bizimbe bya Agakani kabwana ne butusinga mu debate nga bwana buwamba dobo butya fane kati mbugoberera ngendo kurangalia essomero lyempitako ngenda mu hostel kwelite nze mpita sister wange ansabira awe ekifo obwana bwatusinze mu debate boge ngobwana buli awo butunda manakunaku nkulaga obwa sister bwe naliko nandizaliddeeyo waliwo akatabo kanga kalimu information ya mama w'omwana omugirete kati tuba Kampala tubanga Museveni we yajja President Museveni kubanga that time nali nkyamukirizamu nti President Museveni kati nga amasomero ataano agali awo ffe buli akana akantu nga tonaleeta nkulaga nsima musingi kulaga bwa star tebwa star bwange tebuvudde ku YouTube kati bayita senti bali ku ddembe gaali gayimbye eddanga Museveni tannatubuka newajja kati Museveni nga agenda kati Musa agamba waliwo n'essomero terina kalijja liyimbe nga Museveni agenda batuyita tutandika olimba balite bikoppe twangira nze chairman Museveni atambula bwati agenda tuyimba kukwerusa nga tukuba bukubi ngoma abayirini nga bazina buzinyiwe bati Museveni abatuuka wali wemba agakatona mugulu babwakijjukira yali minister wa education Museveni adde mabega atuula bwati kati tuyimba tumalayo agamba Musi avunule bye tuyimbye tuddemu n'oluyimba bayitaani abakulembere bayitanzi ambuuza amanya munnyonnyola ampe bakuzire basi za Museveni z'emitwalo 10 era gisumulira awo ntegere naayita babu n'agamba essomero lino Brona bango omukolo gwa government bajje bayimbe ennyimba ngezo nga gwa akolobya kati batuleta emmotoka za council kapase ngazali baza yero na waga green ngibubira ebyokulya n'amabasa agategerekeka kati nze nfuka stam senior 2 ate okwesimba kukwayo kufuka chairman wakwana soka kwesimba kuwa head boy assistant head boy nembulya director bali nanzijako handi kati abalina sente twali baddalu ku ssomero kati anzijako mbu kagambo ba ena sali mulalu nnyo naye nali mulalu kati ngenda mukwayo okwesimbawo kifuba nga manya ajagala nnyo banonda bana bagawe bajjako oyo mugagga tuva kale balonzo omugagga owakwaya handi abana bali nga mukwaya nga bajjali ku hostel nembawe ebyokulya kati banonza anti ze chairman zengendo bileta kumbe laba bagenda okunonda ku time sente zigenda okujira Museveni waba oyo babu golaba oyo babu batuwanga sente kati nga nze situkira kuza ate nga nze wedi master gomeyo kuleta emitwalo 5 ku badai time simanyi okulabirira kwaya kati ate nga nze sizi wedi master okulabirira kwaya basaba kulabirira nze nsoka kujjako kubanga eno kwaya okuyimba simanyi waliwo omusajja avanga mu kiwuunya eno Moses Kasiba nti ali MP w'Erubaga janywera walaji yono gye twamujja okufuuka MP kati ng'oyo tufunye atutendeka kati nenzija kina kyengezaako kugamba ngenda mu senior 3 mama nga afa senior 4 awo nanga nge sente senior 4 ine myaka emekaawo nasoma ndi muto nabagamba bambuusa P4 nengena P6 nga bantu mama nga bambadde transfer mu Bende Barracks kati mva National Bull Primary School nga ndi P4 bwe ntuuka ine bampa interview bampa ya P6 nanteka mu P6 mbana abakulu ng'olwe mintambi yali mu P6 mwasoma naye abana nga benkana ngoyo nenzeyo nga nkaba mama ne muga bantadde mu P6 wali abasajja abakulu nangamba bakutadde bati anti bampadde interview nanga katoli wa P6 nze mbuuka era nze nabera mu second nga nkyali naye nga ndi katono kati nkulaga obwa sita bwavaawa kyovula ngenda okumalako senior 4 Bugembe yakigamba Kafuko ti ono guys nga teyali ono guy ffe twali tetuva mu kanisa kani imagine ze najja Bugembe ne nnyomba n'abo bakiganda obbaleetawa okuyimbira abantu abatali balokole ne mbagamba mugenda kufa obwavu oyo Judith Babire genda omubuuza ali wano twakola ne interview n'akikiriza King Saha ze nakwata album ya King Saha yajja atugobera nga tuli ku Lido nangamba wisdom no yanga musajja tata nsaba omukyalo yansabira King Saha omusiramu
nemuga oli muyimbi nanga nse nayimba sigino nemuga yegwe ngolimba luganyi lulyawo mutwale wa babiri bwendi ng'abantu kwanga babiri we yayimba kota y'abantu bava ku Lido Beach ne batugoberera kati nzija nti wa babiri ngayina Mitsubishi nemugamba ono muyimbi yayimba sigino ayagala musabira bamita King Saha Musiramu babiri yakola bwati King Saha ndo zamani dakikanga 2.3 na nebigabo byasaba mbijjukira mugamba mwana gwe gendo osimanya oliensi ogenda kuba wakabi nangira omukisa gwa mukama babirye twakola interview babirye ng'akijjukira esale nakola noloza ya bigambo bingi munange kinewunzi byonna byola bakinsa kyovola newunya abamukuba bebe kulu ne wakuba kinsa atasobola kuvaawo kubanga yasimbibwawo saala katategera nti obwasita nze katannemeku nze okuddayo okusoma naddayo buzi omulayo twakola interview nga nze ku campus era nga nze newerya nakoma awo senior 4 kwa sente nga zizze nkugamba eyo nane empita uli akana akantu Irene Namatovu Geoffrey Otayo mukwana nzo mukuba mwerekera wali ku Bat Valley nga era nebuza nga ayingira nga batanse oba bali batanse eagles mbwage yo mukubazina abazina nimugego mwana gogenda kikolo kyo nomalako okusoma nagenda kati nkubulira nkulaga bonno bwa stage twayita tetugamba nti twali ba kitalo sinaayo record oba nali nenyala nnyo ndowooza kubanga abawala abajjanga mu kulaba abayimbi oba mu 2005 anti kakati nkulaga n'okuva eri nti abawala baali ba kyere so 2005 awo kiki wakolerawo awo eyo na mu 2005 twalinanga abawala nga tebeekuba perfume so tolina kye wakolerawo sirina anti kuba kati bana baali bwa uptown we twalinga mu uptown nga tebaba na sente kyoba bebe kulu yali mwavu nga tubeera ku stick out nga abo bonna abaana babagagga ate tebalina sente ziteeka muki kati nga tuzikimeno mu bidongo kati naye nze nalinga nenyinyala wulya kana akantu kyova banze kakalamu sisobola kukwata muwala kubanga kakati nze nyina obuzibu omuwala asooka kunaaba ate munaaze twenaze tugende mupapule kati waba awunya kati mukolere ki sisirina kyenkola ki kati 2.5 oyo omwana nga omulaba maama wagamba bamuyita batya maama we bamuyita Namale Florence maama w'omwana obadde ombuuza maama w'omwana yani Namale Florence emyaka 3 mwezi kakati nyina maama kino ekikolwa mwakikola mu 2.5 okuzaala omwana gwe bayita Success bamuyita Success kati agamanya g'abalokole abaava ewala ennyo tabitya topu yaŋŋamba erinnya omayaga Purity amanya g'amatuufu tannaba gafuna lwa nsonga taata we amutanka nayagala anti bamuyita Success kyenkunnyonnyodde nze agamanya g'abalokole agamu ag'okwekaka Purity Success simanya bitya yanzija wala kyamagero ebyo anti nkunnyonnyola ago gakyamagero ago kala gamanya gaba kyamagero simanyi Success ago nava wala sikyadda gyenva ebyo alina byona biki ebyo it's next to impossible ekyokubiri nkunnyonnyodde emyaka egyo 2.5 nali nzigulawo studio ku Chess Johnson Hotel Kazo tekasoyingira abayimbi awo bocha musi nali nkoze buli akusala mu maaso awo Big Eye yandetera Eddie Kenzo ebyaddala Big Eye omusajja ayogedde akazo nankulabye Kazo Chess Johnson byonna bikone anedda munange bantwale Kazo bangamba abayimbi bali mu ghetto bantwale Kazo ku Chess Johnson tukolewo studio Shabo oyo mulabo wa Frigo tukola studio na tulivu n'abavubuka Big Eye aleta Eddie Kenzo oyo kati nga era nange byesente mwajira ne Little Boss Katito boss ate mwana mulala yankako okumpa ne flash ye nangamba omwana ali ku kyalo muzeyi tuyamba omwana kati ze bulajja nanga muzeyi tubadde tusaba sente joziteka sokolide waliwo omwana go tuyina nga wa mukatogo bwe bampera Little Boss na anti labayo mpulira akayimba nakyuka nga tabanakola na bitaala nawulira Little Boss oba yali ayimbidde ku kisimanyi oba wa edobozo bayimba kyonna kyayimba sijjukira nakola yutani mu kkubo nzireze bula noli gundi andage onani ayimbye awo nafunya Little Boss kati uliriza from 2.5 ekisooka nyina mamange bayita Namale sola kwagala muntu bayita Namale sola kwagala muntu bayita Namale oinani nyinayo mama wangu omuntu kubayita Namale sola kwagala muntu kubayita Namale kambi ate tolina muganda nnyo kiri awo anti kituufu naye kakati ate ku byokwegatta tuba
waliwo oluusi wobeera nga tosooka kakalamu nkugambye nze sisobola kukwata mukazi ekisooka nkubuuza weddira ki amannya go maama wo yaani ne taata wo yaani twabeeranga mu kivulwamu ababayibuli abamu bwe twabeeranga mu kalenda yalinga nnyo 31st wabeerangawo ekya Christmas yali Christmas ng'abamawulire bakwano bange abamu nga bagamba bo bali baka stage we badda mu bantu ng'ekiva tutteyo banoonya abo abaana abazza bagamba maama yafa taata yafa siinayo mwasirizi abo bebaagalira ddala abo bebaagalira era buli ayogera munnange wazze naani maama yafa taata yafa awo gwe gwenjagala era baazala naye munnaye kankubule kakalamu ze kyenneebaza Katonda kino nkiddamu kati kakalamu kankubulire nze kiringa nemba n'omuwala nga tuli wano ne mukwatako bwe nti nanjako omukono nze mba nvuddeko newe mba nkyamuse okukuba kugenze era waaba abadde yeekoza bwekoza nga mukwatako neyeekoza atonkwatako feeling ziba zigenze natuba mu buliri ziba zigenze ate okuddaba ozikoola bukowoozi zibanga mpewo zibanga nze omuwala era kati nze abammanyi omuwala bino mbw abadde yeekoza mukwatako mbumujjamu empale n'agizza waggulu wagizza waggulu yegendera ddala waggulu sigizza tolina maddu gaba gagenze ati nkunnyonnyola kyova olaba nze nkugambye ekyaŋŋaana ekimu ekyaŋŋaana okuzaala mu bannamala abo boogamba ekintu kimu bwe twava eri mu uptown twalinga tuwunya bulungi twalinga tulabika bulungi twadiringanga n'abaana ba ghetto naye ng'omwagalako okukola ssente kwa Zebula nze yanzigalanga bayira Zebula yanyamba nnyo okukola ssente era kyovula nagamba Muhanje president w'ebikonde naye mba nenyakaano oyo nze nagamba Muhanje nkoleyo ekintu eki nakikola nagamba oyo mwana Zebula sinyumya naye bamuyita Junior mwana muto nyambe ekintu eki omwana oyo bwajjanga wano ng'oyaga kumutambuza Bulaya tomuleka ku gundi nangamba wisdom Zebula kubanga Katonda nga ndaba kati gwenjogerako Muhanje ali eyo Zebula okujje wa Mwanji kati nkulaga amaanyi ne connection Zebula nyakana yali yamugana ddo muteeka mu association ya boxing nga tebamulabawo kati Muhanje ajja wetugatta Zebula nga nyakana nga namuvumavuma ddoyo ate Katonda yanyamba namugaa gwe nyakana era kyova otunda oyo gundi ajja kulekayo mukyala woyo Saala nga tuyamba kulwani kwa Zebula jukira Zebula nga nemugamba nyakano okulembera otya ebikone noleka abantu nga ba Zebula kati Muhanje ajja bamulonda Zebula ajja yansangawo nga bakozewo office ya union nemuga olyose nojja Muhanje aluwa nanga munaye wisdom zize wano manyi kakati nga manyi muzeeyi kakati njagala nemuga sirika tobinyonyola nkubira Muhanje ajira mu cross country nemuga Muhanje nyine ekintu eki okimanya ebikonde right now biri ku Batantu na Zebula yawumula dda Batantu muvubuka mpya yakajja Zebula ebikonde ko bizimbidde n'abalala Zebula nyambo mutee ku tiimu yo Muhanje manchi yakola bannange neewunya yangamba ekyo kiwedde count it done Muhanje yagenda okufanga Zebula ali ku tiimu ya bikonde Zebula waafa kino nkyogera ngo omwana erevuddeko nkyogera ngo omwana we waali numba nga n'omwana we takimanyi Muhanje nangamba kaye ngenda kugamba ebigambo bibiri muganda wa Zebula bamuyita Mayanja agenda kudda mu kigundi kya Zebula era Mayanja waali oba atambula ne Bulaya naye nangamba omwana wa Zebula gwayita Junior ankolera ekintu kimu wabangayo fight wadde oba mu America oba andeetere ebbaluwa wano kyova olaba omwana wa Zebula mulaba nti ali ebungereza azanya ali luddawa lwaki nakikola you cannot tell me nti Zebula ku yakolera ebikonde lwakuba ensi yaffe enfu n'abantu abala kati olaba Batantu oyo gayo oyo kati Batantu ngaafa Dubai naye Batantu lwakuba kati Batantu bo beeyagala nnyo ensi etambula bweti olina ofuna omuntu akwogerera nze I love Batantu wadde nali musajja wa Zebula because amanye ebikonde is good wekijja mu boxing naye kati Batantu weyandikoledde nnyo yeetaagawo omuntu nze nyina bakooki bemmanyi eyo mu owino nga bagayi mwana kati nyakyanyaka okugamba wulira kano lwaki nkugamba katuddeyo ku mwana nina katono nnyo omuntu eyali akuumibwa Zebula omuntu eyasooka super custom nga zaakajja kuba ngenda ebwayise nengula super custom nga nakimanya nti neetaaga bano abavubuka neetaaga emmotoka enneneko nenfuna super custom ng'erimu ne S kubanga enfuufu yayo nga saaga kulwa
kulwala infection zebwayise tubeera muli muka AC kakati ondeetere bannamale baali babeerawa kakati nzo bazaalamu kyenkunyonyodde nze waliwo omwana ono tunulira mu wakati nga story eri erunninga nze mmanyi omuyimbi yekaasobola okuzaala mu muntu n'oba owunyawunya n'oba pozi bakenzo kola bwoti katusoke tusigale wano akatambi kano wekafuluma omwana ono mufuna wemala omufuna ezimu ku comments ezo ziri ku channel nga bagamba omwana yasooka n'angamba nti wentunulira taata wange ekinkakasa taata wange ennyindo amaaso ago n'enjogera n'embeera totwawula totwawula era bw'atyo bye bimu ku ebyo byasibiddeko akakoba era n'abantu nga bamugamba wamma oyogedde ensonga ennyindo n'amaaso n'engeri gy'owekyangacyangamu wamma ono omanyi nagendako ennamunkekeera esse muto twali tugenze ebintu bya covid nga bitandika omusajja ng'atuyise mu by'okuyimba era nze nakola kinene nga ndowooza nyamba industry kumba abasajja bagiyingira mu gisuula nsanga Guy nga musoga ebyaddala nali muyita muhoozi kumbe Guy naye anoonya paasi ya sale nali muyita kwayo twatuuka bwe wali ebinya twajja tuyombanga emmotoka oba yali ewadde kino olwagadi angakakkana emmotoka yo bajja gikola kati ku mulyango omusajja ebyaddala nali ndowooza ye muhoozi kati omusajja kumbe bino betwogerayogera ku TV nga mmanyi teyimiriza na ragadi yagamba nzi bikuluza omusaaka kwogerako nanenga muhoozi amanyi oluganda bulungi emuga wange omuvubuka ngamba mbu yazzaawo asula muka area awo baani yabaleeta nga gamuganda mwana wa Museveni emuga oli mwana wa Museveni ebyaddala ng'oli omuvubuka kakalaamu obulevu bwa muhoozi obwo bunyiiza n'oyogera nga tontaddemu linnya ng'obulevu nga obulabo bwa muhoozi obwo bulinga stirwaya obuuso bwe bulinga obutuli bw'eddiba nga bw'omulaba bw'ati describinga n'omuntu kata nti bakiyita bati noŋŋamba omuntu nga waali omutabani we yakudescribinze bulungi teyataddemu butuli nedda nti kati Guy okay kale nga Guy afaanana muhoozi ne mubuuza ani akuzaala wallahi ne mubuuza kati lwaki toyingira naŋŋamba abadde awo baamugaana Guy kakati tubuuza bamuyita Kano oba Kano Nasulu nangakaye omanye ebintu byabo abasajja bazaalazaala oba tebannabakumpa oteyingiza owulira yaŋŋamba abasajja abo bazaalazaala naye kati baba tebannakumpa odeyingiza namugamba Ibra kyayagade Ibra agambiddewo ye nga yo buzaafa omwana tanoonya mawulire ali ng'era komenti z'abantu bagamba kyovala omwana agamba 70% eya sente ezirina okukola DNA azirina ayagala mpapula zo yakitegeera nti wafuna empapula Canada talina kyamwagaza oyo mwana amanyiira alumba Amerika kwegamba asaba okuba omwana wange ng'ate walumba mumuyigirize enjogera bw'ate kakati tayagala mpapula zange mbusimanya ani kati bagambye Dubai walungi ennyo babalesita ttimu babadde tebalina wadde kapapula muga gwe kankubuulire listen to me namubuuza oba bala Canada owulira omusajja olwokuba yafunye kati kankubuulire kakala mwenna muli wano Ibula aseka ajja kudde Uganda nga ex we amugana Ibula omanyi nti no twazaala kati kankubuulire Segirinya yo mulaba olwaki akudde ku Segirinya kisuubire kugwe kuyibula kunze n'abalinga ffe. Do you know why? First of all, Kakalamu yatukulidde ku kyawo ne kakati waliwo omuwala agamba kala how I wish singa nazala mu Kakalamu. Kakalamu kati Kakalamu nyine ekintu kye nayogera ne kibakira abaana bonna abali mu media naddala abaana ne bakitegeera. Eddie Mezayi yali akiwakana. Kakalamu kasitofuuka mu Canada nga wano wooli. Omwana ayina n'omuzaalya Somalia eze Canadian. Tekiri ensechi Canada yoka ekiina tebata wano. Ono yatuwonize dda wano. Ati uliza kano, ulira kano. Kakalamu wano kati wetegeka n'ogenda wa Sandra Lian. Kati gobaga Sandra Lian teyegomba Shiba yaja n'amalo kumpisibanya omwaka. Kati ye wo mwana ze kusinzira kunjogera Canada kati kunyonyodde nti kakati Kakalamu woli wano.
era ye namugamba olwokuba wawulidde Kakalamu wenkugamba wano okumanya gwe Kakalamu tozanyisa empapula n'ogenda wa wini wa mami tolaba nti nayina sita n'ekino mbuno ndi Kakalamu mu Canada okimanyi kyaleeta Shiba ayina sita ani ati gwe tofaayo sita muleke kyaleeta Shiba n'amala ebivulu byonna n'abimma amazzi najja wano kumpi mwaka mulamba omanyi Shiba kyekitegeeza kati ne waba mami wasimanyi wa mami ajja kuko ate Kakalamu weteeka okudda Uganda bakwate bukwasi kuba kati gwe baba tebakutya balooza tolina maanyi kakati ensonga kati nze tetusobola omwana omutabani akole bwati muzeeyi wa Mpombo restaurant yaŋŋambye waba mutabani ajja wano mu omulimu namugamba munange first of all si nesunga singa how I wish singa abadde mutabani wange wamulabyeko Hati wuliriza ngamba singa abadde naye ngamba akatandwa kalabyeko nakalabye nekatimba nokatimba byayogerako olaba waliwo ebikufaananira ebimwa migazi nnyo ebimwa migazi nnyo Kala kujeyo mwana sio. Pombo era ankole mamigazinyo empumiziringa za buchamani yayogedde ku mimwa yayogedde ku nnyindo na maaso kati anti nkugambye sisinzira ku nnyindo omusayi guli wa Dr. Lubega yakwata akasayike ng'ali Dubai zonna sente zaateekamu akwata akasayike agenda Dr. Lubega waba tamanyi agambe Dr. Lubega yani tumulagirire agende flat eri awo watuuka bwayise newaga Dr. Lubega over 40 years ali awo aweeyo omusayi bagukebere kati waba mwana wange kyagenda okusooka okufuna ajja kusuba yeewangulidde poloti namba esooka wonna ate papula nekirala waba mwana ate katudda musindika wali Bukoto obutuuze bumusanga o Uganda mwana gwe yani e success katuve ku manya agabalokole abali gwatafaayo success kale byebyo mwana gwe kola bwoti kwata akasayiko gwe wepakira ogenda Dr. Lubega sente kasa Dr. Lubega agamba omwana ono omusayigo Dr. Lubega Christine ajja kumpera sente zo nonyine ya ticket bwomala wenkera nga tonnaba kubuuka kuddeno ogenda kudduka wali ku IMO ogende bakukebere obutuuze bugenda kusangaawo ekyokusatu obyobusikabyo osobola kufuna poloti sobafuna poloti kyekyo kati ogomanyi Kakalamu leka naye tulumye ku buli obuwala obwetoyagalyako nga tebusobola tuzaalamu bwalinga eyo nga bonna bulinga nga buli eyo bavubuka basiba balance bawanabi mbutuli wano ku bunyama kati ababunyama bwe babawuubawuuba bafuna ki ate motoka onamo niwaliwo nemmotoka gyani muganda wange yagivuga novuga ayina 2 mwana gwomanye ojja kgenda awe wagundi bakuyigiriza okuvuga emmotoka otandika ku nkadde eri awo nsika gwe wano nno nnaama asiraama nengaba singa kizuuka nti mutabani wange wano wewamukebedde DNA oli Christine Lubega agenda sooka mugayi oyononye sente mmeka okujja wano miliyoni 2 bamusimbe 4 dabo yesibu bamuwa 4 bamusindika 6 gwakasayogera nti omusayi kyekyo taliisa abasawo umanyi lwaki musindika wa Lubega credibility y'emyaka n'okusoba asobola gitta goloza lwaki simusindisa eri ewammwe gye mutwala awo enjagala sisindika mubammwe Dr. Lubega amaze over 40 years yesomera yiri eringa omuleetera bino bya kisiru awe nateeka omusayi gwange fatukola ninga kamiliyoni buli mwana yenna Kakalamu ffe tulina okulumya obwo obuwala bonna bwe twagambako ne bulowooza nti bwakabi nnyo kakati buli awo tebusobola nakulaba bwe tufuse bonna obuwala bwonna bwe twakwanakwana kati ako oyo success simanyi namale simanyi bitya bonna obuwala bwe twagambako ne bubeera eyo katwabulekera buloga bweyo omutabani alinaku emutta buli olukyaga nti alabika okubanga ekimulemye n'okubeera successful mutala wa muzadde yes kimuhootinga kimunoonya buli kaseera azuuka ekiro agende bamuggyeko omusayi gwa gundi gwa Segirinya kwanga ati ogwange kati nze nkunnyonnyodde mu myaka egyo nali neenyinyala ekyannemesa okuzaalazaala abantu nkugane nali galwanga zebbula
ekyannemesa nti mbantu benajjangamu abawala waliwo zikaliyokeze zabeera bonna twandi bazaddemu naye nyina nze nyina kizibu kyovola sola kukwata muwala nze omuwala wabairamu akasu sisobola nakubaako kyenneekolera akasu kakati ebiseera ebyo abawala abati kati nze kiringanga nzi nfuna obuzibu bw'abawala abalina enjala empanvu kati obwongo bwa psychological oba obukubye mba mmanyi teweeyonja kimala nga nze era kati percentage nyingi ogikuttekawo tetujja kakati kakalamu kankubuuza yes lwaki oyo omwana yavaayo nga maama we namale tavaayo bw'okimanyi nti nno kwa maama we mulamu kibuuzo kyo nakimubuuza yaŋŋamba mbu maama we wamugamba ku kiki ekyakayo wisdom alina engeri gyamwerengetamu nagezi like nasekaseka ng'alinga alina kyamanyi ekigenda mu maaso kakalaamu tebakulimba nze waliwo mu kyaki mwe nnali omuwala yazaala omwana n'amutuma wisdom ne ntandika okujjanga mu kyaki nga buli omu angeya nga nze simanyi nga baga nazadde mu kimuwala kakalaamu waliwo abantu they envision us waliwo abawala naye kakalaamu dino omanyi kye tuli omwana omukutudde namukutu era nkyakutula nnyo nkyakutula nnyo omanyi abayimbi abali awo kati nga yazaalaga kale kayesinga gwe nazaalamu nkyabakutula nnyo kakati oyo omwana antiri maama we ng'avuddeyo ekitewaliwo waaka kuba njagala okulaba ku maama we abantu abamumanyi maama we singa afubutukayo mbu nga kyasibwa ekiti nga oyinza okusirikako pozi abaleese muganda nga ayagala mukwana naye abakazi bagezi anti agamba wisdom tugende ku DNA naye mba mugenda bwe muti nakuzza emabba nagamu naye mbadde nnimba mbadde njagala kukola ki kukulabako gwe naye kakalaamu nze nyina abantu bentunuulira wano neŋŋamba oba naffe abali ebulaaya bwe bate batutunuulira nga tuli eyo ng'otunula bwoti oba akasana oba kiki ate mpulira nti no balina kamera ezakabi nga batunula bulala nga munange waliwo obeera wali e Uganda ogwange ngukozi wakati otegedde nti omwana siina tetunabakakasa kuba ofa zikyaliwo muwadde ateekemu tiketi omwami wa Mpombo yagaye waba mwana omulimu wegule muga era mwe ebirungi byafunidde okubanga taata we yekaye tabala kati obuzzukulu buli e Dubai awo gwomanyi nti nno najja wano nga waliwo yeeyitakaye ng'aga muganda wa kaye aya bamumanyi era abantu nga nti muganda wange seriously ne Dubai kigeri kitakuta era n'abawaaka bitone n'abayitamu muganda wa kaye ng'era agamba abantu muganda wange kakalaamu okuba burandi okirabira mu bintu bingi endorsement mu bakwesibako era nze njagala okulabayo ku bakazi bakyajja kujja wisdom yankozesa bakyajja oli mukana akayagala ntulekaawo nga bakazi bannwanira nakyo bakyalwanira eyo mabega naye nga singa magala saagala bakikole nga magala akuba takumira mpeera njagala basiibulira wano uganda wange ndeka anti kakati abugambo obusembayo buli bwe buti omwana wamma mwana gwe kola bwoti sizaala bakulu nga bbumbuzi siri lwasa omwana gwe kola bwoti bw'oba mama we yagamba funa tiketi awo genda wa Dr. Lubega otekewo omusaayi singa ngamba nti oli mwana wange sente zoyonoonye bagenda kuwamu ddabo oba oyonoonye miliyoni 2 okudda Uganda bajja kuwamu 4 bw'omala awo ogenda wali ku IOM obutuuze bugenda kusanga awo Uganda ge makulu g'okuba mutabani wa Wisdom kigwayo kitakyo eyo IOM anti bakola ku bantu if you want to migrate mu UK you ne wano oba Australia kati ezezi actually ne America wofuna obutuuze nga abaana bo oyagala bajje babasindikaawo ne bajjako DNA olirwedde omulisiivinga nga sirana mulisiivinga yafuuka mutuuze eyo asooka afuuka mutuuze ng'ali Uganda eyo era ndowooza mpapula zaguddemu agudde mu mpapula mu tayimu entuufu kakati ovuge ne ku motoka yange gye naleka nkadde ojja kuba ne poloti awo ge makulu g'okubanga naye asiso fanaawo kyendabye kyafunyemu afunye following y'amaanyi bantu bamugoberedde bamuyambye kansule tojja ttawanya nnyo bawala bali Dubai
tegera nti sirimu gyali tuwegabagaba ennyo kuba kati buli muwala anoonya mutabani wa Wisdom atanabafuuka kategera nti sirimu gyali obeerenga weegendereza otherwise kakalaamu mugendere bino tugenda funa abantu abagenda okujja nti twabaagalako bajja twesibako which is good. It's part of becoming a Canadian, you know. Bana njagala basi buli ano baganda bange komanyi bantu bameka bakusooka mu America kati nga bakwegomba ogwange ngukoze bali awo myaka 9 tuli wano myaka 9 Andrew mu America wasinga sente. So in case of a disappointment nga tofunye kyoyagala wuzaako ki era muganda wange mbanja lemerako njagezaako njasaba paka walikiriza kwa kyensinga okwagala sagala disappointment nyo ngo oli mukalu nnyo nsiri mukalu muganda wange. Okay, eri bannayuganda nga tusiibula nga nkuta kikyo oyagala tugamba kati kusinziira ku katambi ke wakoze? Badde nsaba baganda bange bannayuganda bantaase buli amanyi ku Wisdom Kai ne family ye bantaase butaasa bamunegayirireko anyambe tugende ku musaayi. Akuuma takubira mpera. Bye bye. The Answer Channel, a solution to every situation.